Ekibadde misinde gya kabaka bannange wali kibadde kirala nnyo muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga ku sayidi emu munnange lengera Sauda Madada munnange engeri gye balaze wali ekifaananyi ky'omukulu Bobi Wine munnange kye kibadde kikulembedde mu maaso wali bitya bannange akatambi ka trading ddala ate wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok ate nga ku sayidi emu munnange ate ne King Saha bamulaze laavu wabadde ate munnange ku ceremony emu munnange ku mukolo esayidi eno bampita Jamina T era nga nsinzira ku Jamina TV ngenda kubeera nga ntandika munnange wali obubaka bwe ngenda okubeera nga nkutandisa nabo ebifudde munnange ate wali mu misinde gya kabaka munnange omukolo esayidi eno munnange kabaka wa Buganda muyite Beene esayidi eno munnange kibadde kirala nnyo ku mulundi guno abantu babadde bangi nnyo nga bw'okiwulira munnange era nga boogezaako okulengera akatambi ako abantu nga bava eri layini ebadde mpanvu okuva emitala mpaka emitala munnange esayidi eno jjukira nti nno wali ate ne Bobi Wine munnange wali ekifaananyi kye era nga kye kibadde kikulembedde mu maaso eno Sauda Madada munnange yabadde akulembeddemu munnange lengera engeri munnange gye baagalamu omukulu munnange Bobi Wine esayidi eno bibadde bitya mu katambi tunuulira kaako. Ate nga ku sayidi y'emu munnange ku sayidi y'emu nga nkugyewoko ate munnange ate ebifudde munnange ate misinde gya kabaka ku sayidi y'emu munnange kyekinzeko ne ku King Saha esayidi eno munnange abadde ku mukolo eno naye abantu bamulaze omukwano bambi abadde nga yakayingirawo ku stage bw'atyo okuperforminga omanye abantu okumuddukirako munnange nga baagala ate munnange okulabako ku mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga naye abaggunze omuziki munnange sayidi eno bibadde bitya mu katambi kaako. Kumbaga naye mbadde oyonoonese embaga abantu abasaha kyakoze mu mbaga abasaha kyakoze mu mbaga embaga eyonoonese embaga eyonoonese King Saha azze ku mbaga naye eyonoonese bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwe nti bwe nkoze nga bwe nkyekize ku bantu bano wali ate munnange ndowooza ebifudde wali munnange ate misinde gya kabaka ndowooza osobodde obitegeera osobodde okubiraba munnange ku mulundi guno abantu babadde bangi bambi babadde bayitivu okukamalako obumazi naye nga bwe nti bwe nkoze era ne ku mimbi ono King Saha esayidi wano era nga bw'olabye bwe nti bwe mukyekinzeeko ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.